Nsanyuse okubalaba mwenna abatulaba essaawa eno. Amanya n'eddoboozi Michael Mukalazi okuva mu County Global Services. So yatunyonyolako Mwami Mukalazi omulundi ogwaggwa n'annyonnyola ensi kwebigenda maaso waliwo n'omuwala ye Nannyondo Carolzi yasookera ddala kale y'omu kwabo abaavaayo ne bagenda maaso n'okuba ng'ate batanishinga oba kale nga bowogerako mukago. Omuwala oyo omumanyiko yali akontakitizeeko mwali mwogeddeko naye from the beginning? Omuwala oyo tetwogerangako naye era nga bw'omanyi nti abantu bangi bajja mu inbox ayinza okuba naye nga yajja naye nga tetunaba kwogerako naye one-on-one. Tutumuzeemu message oba tukoze bwe tuti. Era bw'owulira vidiyo ze nga bwe yagamba nti ayina ebigambo bye yakozesa twayagala obbawa emirimu ate ne tutabawa emirimu gye baali baagala kuba tetabaddamu message zaabwe. So n'ajja n'ayita ekintu bwe kiti ate nga munyiivu nnyo era enyiika y'enjiraba gye yalimu ng'akola vidiyo eyo naye nesimaye lwaki yagikola bw'atyo n'atajja mu inboxes endala zonna. Tulina email, tulina Facebook page kweziri, tulina wonna weetuli asobola okuyitawo n'ayisawo message eneetuuka si WhatsApp yokka. Kati ate Mwami Mukalazi ayina n'omuwala gwayogerako mukwano gwe nti eyali ng'akontakitinga nammwe mbona ate later ne mudisappointinga mwalina okumupiikinga ku kisaawe temwamupiikingawo omwana oyo n'akola kina netama n'agenda Uganda. Ekintu ekyo nakyo kimanyiko oba tekimanyiko? Sirina kyekimanyiiko wadde n'akamu kubanga abantu bonna be tucommunicatinga nabo tubanona. Tubajja ku kisaawe ogenda okuva gy'ovudde nga twategedde ennaku bbiri abega nti ojja n'olulinnya bw'otega kati ndi ku kisaawe ne tumanya nti kati ojja naye oli bw'avaayo n'ajja n'agamba nti yajja ku kisaawe nga tetuliwo kitegeeza aba awaayira okuggyako ng'oli tavudde mu nsi ndala ng'abadde wano mu UAE mukama we n'amulekera paka mu immigration ekyo yokka wasobola okubeera nosobola mufu. Naye oli nga tebamwerekedde mu communicatinga kati ndi wano bwe nti kati ngenda kusindika kagaali kati nkole ntya ntikonze bwoti bw'ogenda okikola. Kakati Mwami Mukalazi eno kampani gwe CEO waayo kiki twagala otangaaza omuntu yenna byakulaba okakasiza ddala nti ekintu kyemukola tekirimu wadde okubuzaabuza omuntu mu ngeri emu oba endala. Kampani registered oba just gwe oli kinoomu just otabula esibana nga teri registered nga temanyikiddwa. Kati wano ne Dubai kizibu nnyo kubanga ffe tukozesa kampani nti kampani erina okukola ekintu ekyo si sonze ng'omuntu. Kati kampani bwe tuligisalize kampani wano kampani eyo yekola emirimu tubola tulanga mu County Global Services kitegeeza nti kasaba kulaba ku Dubai wano ng'olina kampani nagyolanga naye nga teri registered bagenda kukubirawo essimu aba Chamber of Commerce Dubai Chamber of Commerce agenda kukubirawo essimu bakugambe lwaki olanga kampani bweti ne bweti ate nga teriyo. Obusungu bungi ku social media abaana bwe bakozesa abamu abavuddeyo naye tugambe nti eriyo omwana yenayina gwomanyi disappointing nti maybe kiva kweye ensonga. Era singa yavuddeyo dda kubanga ndoza tugenda mu weeks 2 kati singa yavuddeyo dda n'agamba nti nze bandisappointinga bwe bati netaliyo twegamba abantu bano abali mu kuyisinganya eŋŋambo n'abali mu comments ababi ennyo waliwo ndowooza abadisappointinga naye siffe kubanga tubagamba bulijjo mulete bannanga obujulizi naye teri n'omu yakoze eki yabuleese kitegeeza nti teri bujulizi bwonna buliyo kubanga ne baba bagambe nti bagenda buforginga mu maaso awo era tujja bulaba kubanga statistics tumulina eno eraga gwani ng'oleetanga wino nga tomugjayo bulungi nga tomukutera ku mmeeza awo oli bwagamba mbu twamuwadde visa tamutamuza mu weeks 3 nabo mwebali era yayomba nnyo omukyalo oyo yennyini yali amwogerera n'agamba omwana mwamukola naye nga oyo naye bw'abanga gyali twamugamba jangu tulabe kubanga weeks 3 ekyo si kinene nnyo nti omuntu omulusiza mwezi mulamba tomutambuza naye nga amuwadde visa alisookera ddala kyalina okusooka okukola okebera visa yo bampadde visa ntuufu kyekisookera ddala bw'okimanya nti visa ntuufu yes kati mu Uganda ogambye otambuza ekitegeeza Mwami Mukalazi ono omwana omuwala gwayogerako
eyagenda e Uganda musimanga muganye kumpinga ku airport ekitegeeza mwati mukolyako visa tetulina visa naye kubanga oba tulina visa naawe bwe tukugamba nti olaba oyinza okuba nga ova Saudi n'otuuka Saudi kusajjukira abaana abantu babeera na passports zaabwe kakati omwana ono bw'atuuka ku kisaawe e Saudi n'alyoka kukubira ekifaananyi kya passport omutereyo visa kakati yejjukira ennyonyi terina muleka alina okulinnya ennyonyi akole ki ajje Dubai kitegeeza nti omwana oyo bw'anatuuka e Dubai agenda kulindira mu arrivals okumala essaawa nga 4 oba 5 ng'alinda visa y'efulume sinakindi ayinza ogifuna enkeera kubanga ali mu arrivals tebajja kugobawo lwakuba nti visa yo tunaba kufuluma bakuwa essaawa nnyingi okutuuka bagambe visa yeganye ejjudde wamu bakuwa essaawa nnyingi nnyo okugyawo nga njala yekugobyewo oba kiki naye kwegamba era omuntu omugambirawo nti munnaye engeri gyompadde passport yo leeti ne visa egenda kutwalamu akadde bwe bakutoba olwokutaano manya ogenda kuva ku kisaawe ku Sande. Okay, gwe omulabi waffe omulungi ali ku Mukawunet Global Services jjukira nti omuntu yenna okubeera successful mu bulamu kyetaagisa ekintu kingi nnyo. Omuntu singa abakeera ku makya ne yeewaayo natandikawo kampani ye n'agiteekamu sente n'agiteekamu obudde ate gwe no very out of blue n'otandika okugikuba kibeera si kintu kirungi nnyo. N'olw'ensonga eyo nkusaba ebiseera ebisinga bw'obanga olabye omuntu nti ayimiridde alinawo kyatandiseewo kiba kirungi nnyo ogenda maaso tuba tukola ki nga tu appreciatinga ate tutakola ki ne tajja mu ngeri mbi nkyamu kubanga abaana baginya beetaaga emirimu ebiseera ebisinga batumira abantu abakyamu tebalina companies kino munayita omwana namuleeta namutusawana nati nakola ki namuteeka mu overstay naye wabanga Mukawunet avuddeyo enayimirirawo ng'ebintu ebyerufu ate tetulina kuvaayo kukola ki kubanga tumukuba nga newankubaye tulina ogenda maaso nokuba nga tumubuuza ebibuuzo ebirala abeere ng'ate ng'atuddamu tube nga tumanya ekituufu kyekiyudawa. Mwami Mukarazi bavuleyo ne bakukuba nnyo nga bw'okirabye naye gwe obuvumu obujjawa kubanga katugambe nti kituufu kampani si ntuufu ebba abaana mu ngeri mu oba endala naye obanga ebba abaana nga si ntuufu obuvumu obwo obujjawo kubanga okyajja mu kamera n'oyongera okwogera n'okulambulira abantu abakulaba. Mbalambulira kubanga bali aboogera nti kampani si ntuufu kampani ebbi abaana tebalina mwana yenna singa twali bayaayi singa tuli mukomera wano mu Dubai singa batusiba ddawa ne Dubai bakukwatawo ne bakusiba kubanga gwe ogenda ku poliisi oteeka obuteeso kuba bukubika simu wekati poliisi nga yakubidde dde ogendayo ku poliisi nojja era kati yennyini ayagala okubeera nga tunoonyerezako genda nze feesi ya Mukawunet genda bugenzi ku poliisi oteekeyo amannya Michael Mukalazi bw'omala ogateekayo bwoti balete keesi ezo zonna zaayize tulinayo bw'aba waliyo n'emu yonna oba si kyekyo gwe wabeeyo bajja kutuyita batuteeke mu kooti kyova olaba nagambye abantu bajje ku kamera ng'ojja ku kamera n'otugamba nti banaye nze banziba tuleeta audio twagala kamera feesi yo ate oleete n'obujulizi tubikule tuteeke wali nti obujulizi bubuno wanziba buno obujulizi bwe buti wakola bwoti buno obujulizi bwe buti wakola bwoti ojja genda okulaba nga tuwali muntu n'omu. Okay nga bwe kigambibwa natera njagala ate empisawo na kinne ogenda maaso nobeera nga ate weeranga nawa wosibuka so kyensuubira nti singa obadde ng'ebintu byokola si byensimbu wandi batokola ki sirangayo tolanga nawa wosibuka omuntu okuba ngakola ki ng'akusisinkana pozi Mwami Mukarazi nga tukiyongerezayo ddala mu maaso kati abaana banene obumaze okubafuna ng'obakolera visa eyo bakolera bbanga ki? Visa ekisookera ddala ebeera ya myezi 3 visa eyo mwebeereyo emyezi 3 nti bw'otuuka wano mu UAE wetandika okubala naye bw'oba okyali mu nsi yo ebeera validi emyezi 2 era validity date eyo ebeerako awo nti emyezi 2 kitegeeza mu myezi 2 olina okuba ng'otuuse wano kati nga waliwo abantu abamu betwaba visas mu gw'omukaaga n'abaana ne baggalawo ekisaawe kitegeeza ebizaabwe zaggwako nga tebanaba kuyingira twali tunobakolera visas empya naye singa obeera nga tewali buzibu bwonna buli ku mu nsi yo osobola okutambula anytime osobola okutambula mu myezi egyo 2 bw'otuuka wano ku lunaku lwa 59 nga visa yetandikwa sooka namusitambwe ng'etandika okubala ennaku zo 9 nga bakongeramu ne extra days nga 7 zennaku nga 9 mu 7 kati waba omwana atuuse awo mumutwala wa mumpulira nti bed space mba mulimu bateekamu bed space
mubawula batya abawala n'abalenzi bonna mubagattawa mu katogo? Kakati mu mbeera eyo ffe tetulina bed space wabula tulina kye bayita accommodations. Bed space ekitegeeza nti okuŋŋaanya abantu ab'enjawulo nga bajja mu ssente abapangisa wokawokawo we batadde. Naye ffe tulina kye bayita accommodations nti twaccommodatinga bano abantu be tuleeta wano okubeera ne privacy yaabwe ne passport zaabwe nga bali safe, kwegamba buli abeerawo abeera amanyi munne. Sigamba nti atonadde eno nti atonadde ekyo, bala tukkirizamu n'abantu betutamanyi kubanga oli ayinza okubba passport y'omuntu, oli ayinza okukola bw'ati ne twesanga ate ffe tuli mu bizibu ebyo kubanga tuba tulina okubakuuma n'ebintu byabwe. Kati abaana bano oba olaba nti abawala n'abalenzi tetubagatta okwewala ebiyinza okuddirira wadde nga weewaawo niyinza okuba nga ruumu eri nga mulimu balenzi ngeno waliyo baki bawala naye nga tebasobola kubeera nga bali wamu bwe bati nga tebasobola kubeera nga baliwamu wadde bo abamu bagamba nti bannaye twagala okubeera nga aliwo abalenzi batunyumingiriza biki ebyenda bino mukarazi ebyenja balina kulya ku ssente zaabwe oba okikola tebakikola batya mu byenja? Kati no kyekyenjawulo bimu ku bitukubya wano kubanga ffe twasukkako tuli extra mile ku bantu abalala nti essente zetukujjako n'omuntu onayinza okuba nga zakujjako okuleeta wano naye ng'ate ye emmere ogenda kubeera nga gwogyegulira. Ffe abaana era bakimanyi, buli ayise mu kawuniti akimanyi bulungi n'okulanga era tulanga bwe tutyo. Ssente zino z'otuwa kuliko okulya, okwebaka, wifi n'omulimu. Kitegeeza nti nja kuwa mmiri wadde nja kuwa muceere oba nkuwe n'ennyama oba nkuwe enkoko nga bwemanyi ebintu byano ebibeera bwetyo bwe tukola ensonga zaffe. Mwami Mukarozi, kimanyi nti olina ettaffaali lye weetisse oba omugugu gw'otamanyi kuba nti by the way Mwami Mukarozi nali muwaddeko abaana bana abali stark n'abanyambako mu ngeri emu oba endala. Abaana baali bana ate besigenda kulaba nti bakweta mu kamera wadde bali mukola ki bali mukola era kyemwebaza nti yebale nnyo yebali eddala. Naye waliwo abantu abeera ku social media nga bagamba kuba waliwo yagamba nagamba nti Mwami Mukarozi bali waneeno bayamba abantu naye ate kijja kitya okuba nga ono ali mu mbeera bweti nga takola ki nga tamuyambye. So kati kyetwagala okumanya nti tugambe nti gwe oliwo kubanga oyamba buli muntu yenna ali waneeno mu Dubai? Oyina capability eyamba abantu bonna waneeno mu Dubai? Ekintu ekyo sikisobola nange kuyamba buli muntu yenna mu Dubai naye ng'ate tuyambawo ekyo kyetusobodde nti singa ng'abantu bewampa abaana bano omwana yava ku rooftop yali asula ebweru oli yali asula wali ku unioni abaana bwe batyo bonna tubakuŋŋaanya oli atukubira essimu ne tubayinga point ye tuvugirawo ne tujja ne tumutima waali ate oli yanza otukubira tugamba nedda katusoka omutima ne gugaana naye nga abantu bangi tulina abaana mu accommodations abatalina mpapula abatalinaako mwasirizi oli bamusuulaawo bangi bagenze n'okubatandisa kati bano abatalina mpapula bakkirizibwa okufuna omulimu gwonna waneeno oba obakola otya? Ebiseera ebisinga obakumirawo nga baprocessing empapula zaabwe bakwatagana ne embassy ne poliisi ya wano tulaba nga bafuna empapula zaabwe endala bafuna passports endala okuva mu nsi zaabwe. Si bannayuganda bokka tulinamu n'abamawanga amalala gava wano mu Asia ne mu Far East mwebali nabo ng'engeri gy'osobola okubayambamu talinaako wadda kwegamba ne tukumaakuma abantu kwegamba omuntu bw'avaayo n'atukuba nga tamanyi mu kawuniti kikyekozedde omwana w'omunsi muno wano watulaba wano mu UAE omuntu okubeerawo n'oteekawo muno nga gundi gwe ogenda kusula wali ng'omuwadde gwe wakusulawo ogenda n'omwana ekyokulya bwereera okumala emyezi n'emyezi omuntu n'avaayo n'akuba gwe ng'osobola n'okulema okwegulira essaati empya naye n'olabirira omuntu oli abeera tomanya ayinza okuba nga oyo malayika tomanya oba oyo malayika. Ala ne Cruise ne SB4 bavuddeyo ne bakowoola abaana bonna balina okwemulugunya bajje n'evidensi nti singa bawali omuntu yenna agamba nti mukawuniti yanziba era proof yiino so olinawo omuntu yenna gwe bazze naye ne bakugamba nti mwe mukawuniti wuuno agamba bwati ne bwati kabaana kati tebannaba era nze biseera mbeera mbalinze mu kabokisi kange era bambuuza kiri kiti bannange embeera eri eti eyo konze embeera bwetyo bweri naye kakati ffe
twategedde katwatandise naffe okumanyira omuyaga nti gujja ne gugenda kubina ebigenda mu maaso nsaba obuliro yenayina akulaba olowooza nsonga ki gy'oyinza okuwa lwaki ensasagge yazze dda mu kaseera kano n'obeera ng'okubibwa mu buli ango nti kampani nfeere si ntuufu ng'olowooza nsonga ki lwaki ensonga ekisookera ddala ddala tulina abantu abatwegattamu abakola omulimu nga gwe tukola abalala balwanirako bannaabwe abalala balina gye baba babbira nawe obusungu ne bajja ne babukola ki ne babugattira kubanga wano e Dubai 70% abatayise mu kawuneti bonna bababbye wano e Dubai bonna bababbye era ate n'olyanze n'okuba esimu ng'akyaliwa Uganda oba aliwa n'atakozesa ogenda okubeerawo ng'akubidde esimu after ndi wano mazeewo omwezi omulimu gumbuze nali ntidde okukubira kati mwayi mukalazi kangeze oyo muwala singa abeerazze oyo Nannyondo ng'ayetaaga obuyambi buntu bayitaga mulimu osobola okugumuwa siina gwe siwa mulimu nze njagala nkuwula ekyo bolaba bw'ojja eri bajja kunsanga bampita papa bampita Saalongo jajja alina akakundi keyakoze ka TikTok keyakoze recently nga yeetonda wabadde okalaba nakalabyeko nga yeetonda bambi nange neŋŋamba omuntu ono alayika byeyetonda ababanga tebamugambye nti wegenda mukomera weetonde obakola bwoti nendowooza nti alabika byogera mu mutima gwe nti kyenakoze bannaye si kituufu bannange buli muntu eyeetonda asonyiibwa naye wadde omuntu oba omuleseeko ebbwa ku mutima oba omuntu agenda okulaba kali ka vidiyo kakaasoka nga tasobole kulaba kano kakubiri ye agenda kusigaza kiri kyeyalaba naye ekikulu Katonda ye buli muntu amutwala nga bwazze ate n'ekirala ffenna tusobya ku nsi kuno tulina obusungu obubi ennyo n'obeera ng'ofunye obusungu obubi ennyo ate ne kasita weetonda kyekisinga obukulu nga tunaatera okumaliriza katusuubire nti oba wakyaliyo abakyajja okuba nga bakuba oba bana bakirekeddeawo oba bana banga bazze bakyayongera okukuba oli mwetegefu okuba nga obeŋŋanga oba nga okubaddamu oba okutangaaza ensi kwegamba oli bwankuba nga talina bujulizi bwonna kitegeeza nti nze ngenda kusigalako ku mulamwa gwange bulungi njagala oli ajje nga ajja alina kyalese agambe nti munnange wankoze bwoti kuba kati nyinza okugamba nti tugabye visas eziwera 1,000 guno gwokka guno omwezi guno tugabye visas eziwera 1,000 ng'ate 50% olera abantu batuuka dda ate bali ku mirimu nga bulijjo nze nyongera bwongezi kukubiriza abawagizi baffe bakasitoma baffe abalungi n'abatwagaliza ebirungi n'abatusabira kubanga ebiseera ebisinga tubadde muyaga guno naye ng'essaala yokka esobola okuyisaamu era tulaba nti essaala ekyatukuumye ennyo nga tukyali balamu abalala bavaamu abalala bafuna endwadde mu kaseera ako abalala bafuna ebizibu bingi nnyo mu kaseera kano ke tuyitamu naye mwebale kubeera nga mutwegaliddeko abantu amu bannange abatuvuma baleme okubeera nga batuvuma nammwe abaliyo nga mutuvuma bambi naye nga temulinawo kantu konna mugezeeko nnyo okulaba ekirungi ki kye tulina mumanyeeko nti mukawuneti alinako ebintu byakozeeko ebirabikako wano mu Dubai tuziika tujjanjaba kati omwana yafudde wano waffe yagize omutima wamulabye ku gundi vaka ono wayafiridde oyo ku mazzi waliwo yafudde naku 2 emabega yafudde omutima gwagize n'atandika kuwandula musayi yafudde jjo naye nga twafaddeyo tumucontributinze tukoze eki kwegamba wadde olina akasente bwe kati katono era ogezaako n'oyamba omuntu oyo tulina nakyo mumanyiiko n'ojja abaana ku street n'okola otya n'ogulira abantu tikesi abaagala okuddawo bali stranded kwegamba ogezeeko nnyo okulaba ebintu ebyo muleme kutunulira nnyo nti sikutte masimu sizeemu message kyekisinga obukulu ekyo kikyowa abantu kyekisinga obukulu si so kyotanaba kukola abantu baagala bamanye ki kyokoze so bannayuganda bannange n'abamawanga amalala gonna abandaba kyemanyi musobola okufuna translator n'abaddiramu ebintu bino byetwogedde byonna mazima tugalina bulungi nnyo ate nga tukola teri muntu atasobya ku nsi kuno naye gwosobezza omusobezza otya naye teri atawayira ku nsi kuno naye bwewaayira oweetonda kubanga awuka osobola okubeera nga tutambulira waliwo omukyala nakamugjayo kati gyabadde abeera mu nnyumba nakamugjayo lwakuba ayinza okuba atya kamera nakamugjayo kati
era kati mutwala muteeka mu accommodation ambuulira ayinza nokusooka na refreshingamu for 1 week kubanga manyi babeera mu nnyumba eyo bambi tebeera byangu so omuganda genda jangu refreshingamu katono then tulabe kye tusobola okubeera nga tukolera mpozi n'akatalekeka nti mu County Global Services tukola emirimu egy'enjawulo wano mu UAE tutambuza abaana okuva mu mawanga ag'enjawulo okujja wano okuba ekyeyo oyagala visa nga yaddala ya myezi 3 va ku zino visa ez'emyezi 10 oyagala kujja wano okukola mulimu ki sooka otubuuze emyaka tukubuulire nti egyo emyaka giyitawo sooka otubuulire wasoma ki tukugambe nti wasoma kino tojja kuyitawo obuwanvu obunene okukosa mukono ki oli waagala lubindi ayo byonna byanga sinaba kuteerayo visa yo kugikolera nsooka n'enkubuuza ebyo n'ekirala nja kusooka nkubuuze weekebezaako endwadde zino zinnamutta essatu ze batakkiriza mu UAE HIV, TB, hepatitis B bw'obanga olinako akamu ku ekyo oba gwe ng'olina enkovu ya TB ku mawuggwego era tosobola kujja wano ngaali akulumyeko kubanga tebajja kuwa byogera tojja kufuna mpapula za wano ntuufu okukolera wano okujjako ng'osigala ku visa yo eno gy'ogiddeko eya visit visa ate njagala mbabuulira abalala nti bagamba nti omuntu tagenda ku visit visa n'afuna omulimu wano e Dubai 80% bali ku visit visa ne bamala ne bakyusa n'odda ku residence njagala mbategeeze nti bw'obeera ku visit visa n'ofuna omulimu mu kampani ekuwadde omulimu kampani eyo ejja kusaba kopi ya passport yo ekusabe ne visa eno gy'olina egamba egenda kukyusa status bwekyusa status kitegeeza egenda kuzza ku kye bayita employment visa oba e-visa bwenekwa employment visa eyo eryoke ekutwale ku medical zenjogereko zibendadde 3 bakuggyeko eriiso bakuggyeko ekigalo bakebera omuwala bakebera n'olubuto ne bakebera TB, hepatitis B ne HIV bwe balabanga byonna oli tick results zikomawo mu 48 hours bwe ziba nga ziri quick bwe ziba zirwawo zimala ennaku nga 5 results ezo bwe zikomawo nga bakuweereza message nti era results zo ziri bulungi original passport ng'oliwayo migration nga bakuteeramu kye bayita residence visa eyo bagikuwa ekiddako bagenda kuwa kye bayita national ID nti ennanga muntu ya wano babeere nga bagikuwa kitegeeza nti awo otuukiridde ogenda kukolera kampani eyo obeere nga osobola okubeera nga weesupportinga nga olwo tojjakukozesa kye bayita passport wabula nga okozesa ID buli kimu ekyogera kyo kibeeramu ekiri so yenjawulo eri mu County nti nfe tujja ne tubasomesa buli kimu ate ne mubiyiga nga temunaba kutambula kuveeyo gye muli ne mujja nga buli kimu musobola okubeera nga mumanyi we mutandikira.